Embeera bweti bwebadde nga bannakibiina kya NRM mu masekkati g'ekibuga Kampala balonda abakulembeze baabwe. Vao Mpitewo abadde wakati w'abadde mmeeya w'amasekkati g'ekibuga Amoti Nyakana n'abadde akola nga ssentebe wa NRM mu kitundu kino Salimu Uhuru nga bonna balwanira kya ssentebe bwa masekkati g'ekibuga Kampala. Ndi musanyufu nnyo ku nsonga eno ya NRM kubanga nsuubira nti mu kaseera ke mmaze leadinga mu Kampala emyaka 15 nkoze ebintu birungi nsuubira era byanjawulo era bwe ntambula mu kibuga sifuna muntu aŋŋamba twakoowa. Wabula gye bigenze okuggwera nga Uhuru amezze Nyakana n'enkoona n'enywa. Obutafaananako nga bwe gutera okuba bano bombi bakkiriza okukwatagana basobole okutwala ekibiina kyabwe mu maaso. Koona Salimu Uhuru, koona! Koona Salimu Uhuru, koona! Era njaga okwebaza nnyo muganda wange chairman okukkiriza ebivudde mu kalulu era nja okumusaba tujja kutambula wamu ku nsonga za NRM nga tewali kusosola nga tutambuza ekibiina kyaffe kya NRM. Abalala mwenna abadde n'olwaleero, this is just a beginning. Tuli mu musingi ogw'ekibiina tukyetaagaŋŋana, so twetaaga okuva wano nga ffenna tuli muntu omu awanguddwa n'awangudde tusobole okuzimba ekibiina. Mu kiseera kino ekibiina kya NRM okwetooloola eggwanga lyonna kiri mu kulonda abakulembeze baakyo wabula nga mu bifo ebimu okulonda kuno kwetobeseemu emivuyo egitagambika. Ku Radda Lobbyist TV, Rebecca Namboze, wano mu Kampala.